Webale nnyo kisa kye Joan. Ate yo ekkanisa ya Kristu eguddemu ekikangabwa oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kwa Janice Crouch abadde omubuulizi w'enjiri kayingo mu nsi yonna. Janice Crouch nga y'omu ku batandisi ba terefayina emanyiddwa nga eya Trinity Broadcasting Network, ekirwadde ekyokusannyalala kye kimujje mu budde. One of the things that had been special to me all my life was knowing that angels followed us everywhere we go. Every one of you can tell an angel story. I know Oluvannyuma lw'okumala ekiseera ng'ekirwadde ky'okusannyala kiruma Janice Crouch kimaze ne kimutwala. Omukyalo ono ng'abadde amanyiddwa nnyo nga Maama Jan yazaalibwa mu 1938 mu ssaza ly'e Georgia mu ggwanga lya Amerika. Bazadde be baali baweereza mu kkanisa era n'akula ng'alina omutima oguwa Katonda ekitiibwa. Mu mwaka gwa 1957 yafumbirwa Paul Crouch gwe yabeera naye mu bufumbo okutuusa lwe yafa ekirwadde ky'omutima mu 2013 ku myaka 79. Ono amanyiddwa nnyo ng'omu ku batandisi ba terefayina ya Trinity Broadcasting Network ekoze nnyo mu kubunyisa enjiri ya Kristo mu nsi yonna ng'era yagitandika ne bbo omugenzi Paul Crouch. I think more than anything, TBN is a prayer ministry. And tonight during this program, and you're going to love it by the way, but all during the program we have people standing by that will take your prayer requests, whatever it is. Terefayina ya TBN nga bwemanyiddwa yaggulawo amatabi ag'enjawulo okwetooloola ensi yonna ng'era kino kyagiviirako okugaggawala ate n'etandika n'okuddiza ku balala. Wadde Janice azze aweereza Katonda naye era omulabe teyamutaliza era nga ye ne bba bazze bawawaabirwa emisango egy'enjawulo nga kigambibwa nti yakozesa ensimbi z'ekkanisa nnyingi okwegaggasa kyokka bino byonna baabiyitako ne basigala nga baweereza Mukama. And he said, now take your family to church. By the way, it's that way. I was going the wrong way. So I know angels are everywhere. I know that. I know that. And so the play that we're presenting now is to let you know that there are angels everywhere just for you. Omugenzi Maama Jan azze atandika obuweereza obw'enjawulo nga muno mwe muli n'obuweereza bwa Holy Land Experience bwe yatandika mu ssaza ly'e Orlando kyokka nga namuno mwamuviiramu obuzibu bunene omuli n'okumunoonyerezaako nga kigambibwa nti yali asaasaanya nnyo ensimbi z'obuweereza ku kwewunda kwe. God with you all evening long, that somehow as we agree in faith believing, you're going to meet your miracle tonight.